Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku lwaleero nzize nammwe abalina babboosi bammwe bakambwe tayagala obeeko kyoteesa naye kwegamba nga temukkaanya buli kaseera mubeera mu kuyomba ng'ekyamazima ng'omulimu gukutamye naye ng'ekikutamizza omulimu ogwo nga boosi wo takuyisa bulungi. Njagadde nkuwe ku ddagala lyo lijja kuba likuyambako musobole okubeera nga mujja kukkaanya ne mukamaawo nga mujja kuteesa nga mujja kwogera ajja kukuyaayaanira ajja kubeera nga akwagala ajja kukusekera beera ng'otunulira ku ddagala lino lijja kuba likuyambako. Eddagala nkusaba ofune ke bayita akasekera funa akasekera ako akatalina maggwa ke tujja okukozesa tukayita akawuukiwuuki naye wano tujja kukayita akasekera. Funa akatalina maggwa. Nkusaba ofune obukoola n'obutititi kateeka ebbali awo. Nkusaba ofune ne kayaayaana. Funa kayaayaana, funa obukoola wamu n'obumuli n'obutititi nayo liteeke ebbali awo. Nkusaba ofune ne lulimi lumu. Funa lulimi lumu, funa obukoola wamu n'akatititi nalyo liteeka awo. Kati eddagala eryo nkusaba olyanike likale bulungi. Eddagala lino osobola oddikaza bulungi n'olikolamu ensaano. Ensaano eyo n'ogimikisinga mu bizigo naddala akazigo ako ng'ate si ka abo ogula nga si ka abo n'omikisingamu ensaano eyo. Ate era n'ekirala osobola okulinaaba obunaabi buli ku makya ng'ogenda ku mulimo osobola okunaaba eddagala eryo lijja kubeera likuyambira ddala bulungi nnyo. Okugeza musobola okubeera nga mulinayo ka miitingi nga boosi wammwe abayise ng'abeetaagamu mwenna abakozi mwenna. Eddagala lino bw'obeera oliyina osobola oddinaabako ng'ogenda mu ka miitingi ako babboosi bammwe singa babeera babayise. Osobola okunaaba ku ddagala eryo n'ogenda ng'olinaabyeko n'ogenda mu miitingi eyo. Katunuulire ng'olitadde mu bizigo ng'olikozeemu ensaano. Lyanike bulungi, bwe limala okukala naye lyanike mu kisiikirize ne wava omusana oba lyanike mu nnyumba lijja kukala bulungi nnyo. Lisekule nga likaze bulungi. Kolamu ensaano entono ennyo. Bw'omala okukola ensaano eyo beera ng'ogimikisinga mu kazigo nga bwe nkugambye. Kati buli ku makya ng'ogenda ku mulimo beera nga weesiiga akazigo ako k'otaddemu eddagala eryo. Wano mu keesiiga oba wano mu kunaaba eddagala eryo nga bwe nkunnyonnyodde beera ng'oyogera. Bw'oba okeesiiga osobola okugamba nti boosi wange gundi njagala obeere ng'onjaayaanira. Ogambe nti kano kasekera njagala obeere ng'onsekera. Okiddemu emirundi ebiri ogambe nti boosi wange gundi njagala obeere ng'onjaayaanira. Kano kasekera njagala obeere ng'onsekera. Ogambe nti luno lulimi lumu. Boosi wange mukama wange njagala tubeere nga twogera olulimi lumu nze naawe. Tubeere nga tussa kimu, tubeere nga tukwatagana, tubeere nga tukkaanya, tubeere nga tukwatagana. Bw'otyo beera ng'oyogera bw'otyo kijja kuba kikuyambako okubeera ng'okwatagana ne boosi wo ne mukama wo. Ajja kwagala, ajja kutandika okubeera ng'akuyaayaanira, ajja kubeera ng'akusekera akufaako singa onaakozesa ku ddagala eryo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.